Alright, Etv Uganda, thank you so much for watching. Yona gye musinzira okuba nti mutulaba mwebale nnyo mwebalire ddala. Tusinzidde ku masengere era nga tugenda kubanga tuwayawayamuko ne mwana mulenzi Allan Cruz abamumanyi nga Maama Brighton agenda kuba atweyanjulira tubulire ebisingako. Negattaako yona gye musinzira okutulaba. Thank you so much for watching. Tuli ne Allan Cruz. Allan Cruz, Mr. Handsome. Hey, Mr. Handsome, Maama Brighton, byonna mbyebaza Mukama. Obulamu bugenda. Obulamu sibubi, sijalimba okujja ko wali mu lockdown. Naye kano ke batadde. Obulamu sibubi. Nga tunagenda yo just soka weyanjulire ku bantu amanya g'amatuufu. Manya abantu bamanya Allan Cruz, Maama Brighton nenga tebamanyi birala erinnya ery'ekika azaalibwawa. Abantu abasinga story nzenji bagamba ku social media bamutamutalo Allan ndi muvubuka Musoga and I'm proud so kubalamuse kwabe Busoga mbalamuisa kwino bantu baife mwena mujie bale mwekaza mwongere kukola nda mwongere kuba proud na waye muva nekisinga bukulu. So in a nutshell, how do you describe Allan Cruz? Allan Cruz is a hardworking youth. Nkoleredde erinnya lyange nkoleredde abavuuka kala abamwe bandaba okubanga nsobola oyimirira omuntu n'antegeera, nsobola omuntu asobola okumpostinga munne n'antegeera, nsobola okwogera ekintu nekifuuka nekitambula. Nkikoleredde okitereera sikikoleredde nti nkikoleredde emyaka 2 naye nkikoleredde ebbanga ddene lyesaamanya ddi Katonda lyanterawo nti this is your time, this is the time you shine okitegeera naye nga nteddemu amaanyi nga n'okusaba kwendi n'okuba omugezi n'okuba smart olina okubanga oli smart. Tugenda tutuukawo kakati Allan Cruz njagala tuyiseyisemuko just very fast your former schools wasomerako wa? Nsomeddeko ku Bishop Spiano Kihangire, nsomeddeko ku Kasonzi Entebbe, primary nagimalira ku Clever's Origin ekitintale. Then senior 4 nagimalira ku Kasonzi. Then senior 4 senior 6 ebyo tetwabigendamu naawe. Senior 6 ate nga nnoonya ki nga ate kyengoba ate kyennina. So kyoyagala tugamba nti wakoma ku senior 4 ne weezuula? Nze nakoma mu senior 4 nga nenkola amawulire. Amawulire ogasomera? Nagasomera ku Uganda Institute of Media Studies eri awo Lubaga wansi awo nga ku Sojovalo Hotel awo. Institute eri awo. So omaze okay, briefly maybe take you some time back tuzeeko katono. Who was Allan Cruz ku ssomero? Embeera y'oku ssomero biki ebyo wali era oyagala bino ebintu byokola? I was a funny guy. Nenga si engaging ebintu byo acting but I was funny. Na mzabeera mu class awo omusomesa asomesa manyaba bana bakubazi comment ngo omusomesa asomesa naye n'okubawo comment nali situla mabega nali ntula mu maaso nze kuva my primary nga ntula nnyo mu maaso naye nga nkuba nnyo comment nga omusomesa asomesa nze toyo omusomesa bwabeera nga asomesa lesson tebowa nga nasomye n'emigo wafunanga mingi ekitegeeza nga tebowa aba asomesa naye nga olina comment ezo z'osuulamu ezinyumisa class naye nga ate zikubya naye nga you know kiringanga omusomesa wanaasomesa ng'ali mu kusomesa kale ng'ennaku zino n'asomesa nga first of all then gwe n'ogamba waliwo omusomesa ali mu class n'asomesa first of all gwe n'oga information okitegeera kati class neeseka because emanya tekali kamanyiiro ati nkuwa example tekaba kamanyiiro but oba stubborn okitegeera. So in a nutshell you were stubborn. Nti nali stubborn nze mu class naye nga omusomesa ne wajja mu class n'atunula ku front nga siriko nga kano kaliwa ne bamuga ati tekasomeka nange naye omusomesa omunya oluusi amaanyi gamuggwamu kona abaana abasinga bwe babeera basoma babeera ne dreams like in your childhood. What was your childhood dream? My childhood dream nali njagala okubeera lawyer. Era nze nga mpoza obwaloya kati obukolere nze mpoza olina essuubi nti osobola okuddayo n'ofuuka lawyer wakita kanalabya ekitangaala
walabye kitanga nze tolina kyongamba kirala kyonna acting nalabye ekitangala mu acting. So awo tugenda tuukawo naye akati omaze senior 4 ogenze ku institute okoze certificate kiki ekya nakola diploma wakola diploma kati ngenda kwongerako nkole degree. Wasoma certificate wa branchingira ku senior 4 nokola certificate no dai nokola ne diploma. Okay. So kati ogoba degree. Okay, so tujje ku media journey watandika nga presenter. How did your media journey start? Of course nasaba keyo ku TV ezimu nebazala wanaye bwe najja ku BBS. I thank omwami waita jo Kigozi yambirivingiramu nga tamaze na kunsaba mpapula. Wana wasokero kola TV ba wali wakola ke walala. Naye nakola ko ka TV akaton bali bakaita believe naye onaku naliyo genda kompeo. Nga ku Monday ngenda kompeo nga lero Friday bango ba ku Friday nga ngenda tandika kola ku Monday. Cheche agobya. Anti bagamba mukama waffe nti Allan ali sente z'abayimbi. Nenga waliyo ziriyo ba. Nanizya because baite batusasula. Nga bino bye tugenda mu field omuyimbi nagamba kayimba kange kankobire gwe nogamba lete ekyebiri ekyeta nenga atera kayita kayimba kagendayo kagendayo kati of course empalana n'omutima okuzimba waliwo competitor yali yeyagaliza ekifo kyo wali ogenda okukola of course nali nga ntuuse omanyinga otuuka ekiseera nga n'abayimbi nabajja babuuza ku station Allan kuzaliwa nga tebabuuzaani babuuza Allan Cruz. So ne bankubamu awo enkokola naye saamanya nti olukokola lwe bankuba lwali lunsindika ku destination kubanga bosi bwe yangoba nenzija ku BBS ate ku BBS yaliwo Mr. Kigozi yampa buwi. BBS otandika na program ki? Fe tuliko nga njikola ne Momo 19 eyabavubuka awo entandikira awo era yasinga okumpa fan base 216 2016 nemujanga mukivuga era BBS okutandika nga mwendi munda kabako jigulawo nga mwendi ngoli mwana wewaka. So what is your breakthrough moment mu program ya Ffe Tuliko? Siyinza gamba nti waliwo breakthrough naye bwe natwe twalinya ku mpewo bwe tuti favor yatukwata abantu batwagalirawo Allan Cruz ne Momo 19 abantu batwagalirawo and ffe twakola ate nga tuli bakyali muze mukula ne TV mukuze ne audience yammwe. Nze bukyanga ntandika okukola ku TV natandika okukola nga ndi ne Momo nga luwendaga tukola na Momo up to right now. Era wowe oyagala okulaba shenyuma nga show erimu energy ejja kunyumira ejja kukola kitugate ne Momo you get a good show jo yagala okulaba. Naye kati mukuliridde musuubira mugenda kuva mu show y'abavubuka mugende ku kirala mutekera Momo yavaako nze nsigaddeko kwaddako Patricia Wagito Kids Patricia yes ntero mulaba so kati nange with time nja kuvaako nja vaako neera tujjayo yayoshinda ne Momo era tubaddemu kuba bambi we miss ourselves we miss okola ffenna abantu batunyumirwa nnyo nga tuli babiri. Okay. Then awo tuvuddewo tugendeko ku ekyo kiwedde muze mukola Ffe Tuliko is still running is something that gave you a very very big breakthrough. Tugende ku kirala platform endala ndowooza yakolera erinnya yali ya celebrity track bye mukwasaganya ne Sad Devotion matofu nkutumiddeko nnyo ne mukola ekintu ekyo. Where did the idea come from? Idea ya celebrity track ensanga waka. I had the money naye nga ndaba omulimu gwenkola ku BBS tegunsupportinga kimala, so I had to think nalina okulowooza ennyo okumanya ne ngamba nti okay Allan kikyozaako what next singa bagoba ku BBS kyekiddako. So nendowooza okutandika YouTube channel cause waliwo kyali workmate wange bamuyita Tami Images Muzeyi Tami yali yaŋŋamba naŋŋamba gwe Allan oyina erinnya abantu bakula abantu bakumanya okutandika channel biki naye nga ate nalaba ne Christian Newman naye nga abikola ku YouTube okwo naye Tami yeyampa ekirowoozo ekyasema ne ŋŋamba okay let me start kandi mu kutandika of course n'ogamba okay ntandise naye I need a partner.
twali twakolako ne divorce dda nga tukola ebyaffe so nebigana nenkubira divorce tebyagaana kuba twakolanga waka waffe tuliko mu field biki ebyo nga nnyambako mu field ate nga bambi anjagala ng'omuntu ambirievingiramu ng'omuntu. You know when someone comes nakugamba nti Allan kwanza nali nkola ku BBS naye nga yes wakola nga ayiri babibye so nangamba Allan nkwagala njagala byokola, I love your work, I love your energy, I love the way you do your stuff, tukoleko fenna. Mengamba okay fine. So bwe nafuna kino ekirowoozo is the first person gwe nasooka okola ki okulowooza ne mugamba divorce nina idea oliwa, nangamba ndi waka nengende ewuwe ne mubulira idea kirungi naye yali ayagala okukola ki nga yagirowoozezaako. So nengula machines nengula biki bikyawo kuba nangamba mwana okutandika si kibi naye obuzibu twetaaga kamera twetaaga computer ezaffe ebyo byali byangu kubanze nalinawo ki akasente ne tubigula ne tutandika kati ayina obwongo bwa editing graphics bikyawo nengamba kati gwobyo bimanyi nze bisijja bifata nze na connections nina face value okitegeera bwe nyimirira bwe nti okwogera omuntu bakuwulire bampuliriza abayimbi mikwano gyange ba celebrities mikwano gyange ninga tukole tetujja lemererwa netusimbula netutandika. Okay, mukoze na divorce mukoze celebrity track anekola it is one of the successful channels in Uganda right now. Olina n'endala ya Mama Brighton one of the successful channels ya comedy ne wankubadde drama series and so on and so forth. Challenges kizo zosinza okufuna wano muki okwasaganya ebintu bino ebibiri oli kumpewo olina okola celebrity tracker then olina okola Mama Brighton obudde obugabanya sijja kulimba wadde byonna mbikwasaganya sinafuna challenge of yet kuba byonna nsobola bikwasaganya mukama ngenze nange nezuula bwezuuzi nemmanya nti Allan oli talented mukama yakuwa nti nze wadde njiya nina omutwe nti ebintu ebimu nange mbikola nga sigenderedde nembiraba nga bikola okitegeera mbeera awo nenjiya concept ninga kino kankikole mu ffe tuli kungenula abantu bakyagadde nenga kati kanjiya ekya celebrity track nawe ne bakyagala ngenula kanje Mama Brighton you know nze of the two I'm creative of the three concepts fetuliko which airs on mainstream media celebrity track then Mama Brighton concept kyesinza okukolera ku zino zombi Mama Brighton wow I think ensekiriza Mama Brighton I'm breaking ze mu bantu bangi it's very hard for me okutambula ku street ebanga tebakutegeera ngoyita kutegedde buli akulaba Mama Brighton you feel like binyumira nnyo abantu bamunyumirwa nnyo erinnya olikoze abantu bakwagala but n'okukwagala kuli mu challenges ne advantages and disadvantages. What are some of the challenges zofunye ezokumanyika? Challenges zenfunye ezokumanyika eriemu olamba wadde oba ofightinga nnyo okukola erinnya naye ate obeerangayo ne moment gy'omanyi oba oyagala oba toyagala walibawo something ekyagala okubreakinga okuzzaayo ku zero naye oyimiridde otya n'okomawo ku magulu go ate era si yebeesembye okitegeera. So you've got some of these moments ezagadde onogamba obambiveeko sinze sibeera nkawo nengaawo bambiveeko nekikunyiga n'otula n'ogamba kale mukama yamanya amazima I won't handle that. What are some of the challenges ezali zikuyinziza n'ogamba naye lwaki erinnya lino nga lyaleeta ekintu ekyo n'ogamba you know? One of the challenges is waliwo story kale yatambula ku mikutu
naye nga njitunulira bwenti nga nze ne Katonda n'abandi around be bamanyi amazima. I don't want to give bintu bitalina makulu biwa makulu. I'm not that person. Saagala kuyisa bantu bakulu mukamwa, saagala kuvuma muntu. So I let time judge. With the time people discover the real truth. So advantages birungi byofunye mukumanyika. Mfunye emikwano emirungi. Abantu banjagadde. Kinali nsabirira nange mbereko nga you know you're proud of yourself. Okitegeera nda mama wange nga musanyufu. Nsobodde okwevuga. Nsobodde okubeezaawo obulamu bwange nga nyambala bulungi nnyuma. Nsobodde okuba happy mu bulamu. Sinakola bingi nnyo cause of the small time. Naye ng'ebyo ebitone ebyo omuvubuka byabeera nabyo mu bulamu n'agamba nti I'm happy. Bino ebintu byonna byokoze I think ndowooza ebisinga bikoleddwa mu myaka tugambe emyaka ebiri giyinza okuba teginnawera bulungi ne Celebrity Track ne Mama Brighton tuyinza okugamba myaka ebiri wonna. Waliwo kyosuubira kyogamba well sinnakituukako naye ndowooza mu bbanga lino kino kyenjagala njagala kukola kino bwe kiti. Mukama nga nsobozesezza njagala nve ku level ya skits zino naye kijja twala obudde. Nje ngenda kukola skits zino naye njagala nkole ku seri. Eyo seri breaking luzungu nga byonna bitabike. Naye I want to that seri ekube enzigi Africa nsi yonna nga buli omu ayogerako eyo seri. I believe nti sobola. I was talking to one of my friends. He doesn't stay in Uganda. He's a content creator. When you look at us content creators, ngafa abakolera ku YouTube oba YouTube tukola ebintu bingi. Nina ngamba you guys your content is good. He watches your content, he watches my content. Nangamba but you know the challenge you guys mulina limit yokuba nti language barrier. Natugamba nti when you look at these Nigerians, Kenyans, kwabo otunulira abantu abakuba YouTube kati ne bakuba ekintu ne kisansana. Nangamba Nigerians are making it global. Kenyans are making it global. In Uganda maybe tulina abantu nga babiri. Ani Kansime ne Tichampabe. Nangamba ne Salvador. Nangamba Oluganda olwo ate terulinga Oluswahili nti Oluganda luno lutulemesa. Nagamba nti you see like your content Mama Brighton. Nagamba olulimi mulina solution kinga mwe ba content creator. Nagamba omunasigala mu lulimi olwo. Nampa example nti Uganda is a population of 40 million. Tosuubira nti ogenda kola video era efune katugambe oba 20 million views because of the language barrier. Nate nga aba Nigeria bakikola, aba Kenya bakikola olwokuba nti bo balina population y'Oluswahili almost teweza 100 million. Kenya, Tanzania, Uganda mulimu South Sudan, Congo biki. So otunulidde otyo ku breakinga ng'okola content mu Luganda. Nga bwe nkugambye series najja nja mixinga though njagala abavubuka bannange bayiga ekintu kino. Bw'oba okolanga ekintu tokola ku exaggerating toyitiriza zanya ekintu ekyaffe ekyawano people will like it. Olyoka okyuse zanya stories ezawano tokyusa ekyaba Nigeria kye bayina okikola mu luzungu naye nga okikoze loko nga kyekyammwe. But even Nigerians bakikolanga anyway I don't know. Films z'aba Nigeria zisinga otunda ze films ze bazanyanga ziraga ekyabwe nenga nezine ezaffe ze bazanya mahoteli agebbeeyi biki babaana ze bakosa bazirina nezisinga training bazanya kyabwe. Okitegeera bayina firimu ezimu nga ziri mu lulimi lwabwe. Bw'oba okola project omanya n'ogamba nti kankole project naye nga ebesinga bantu babweru n'okola project nga yawana. Okitegeera so nze ngamba you just give it time. Allan wasoma amawulire ogakoze nyinza okugamba n'okuguka n'omanyika n'ofunamu kasente toli bubi. Do
do you today advise omwana ogenda okusoma amawulire ng'abamu abagalimu bakaaba? So many people sijja kwogera TVs na radio, so many people are complaining, batusasula bubi, batusasula kitono, bakola batya. Nyinza okulowooza nti naawe w'okolera ku mainstream media gy'okolerako, they may not be giving you the best oba salary you want. Naye nga obawa magezi ki? Do you really advise kids ogenda basoma amawulire ago? Era kyekibeetaagisa okukola breakthrough? Wamma abavubuka musoma amawulire. Amawulire kasita ogasoma nga totadde kino kirowoozo mbu kansome BBS empa omulimu, kansome NTV empa omulimu. No, soma amawulire ng'osoma ng'ogamba nsobola okukola production house eyange ng'ekola emikolo n'embaga, nsobola okukola production house eyange nga ya firimu, nsobola okukola. Osome nga oyiga skills. Mukama bwakuyamba n'ofuna omulimu ojja gufuna. Bw'aba takuyambye kutulinga ng'okola ebintu byo YouTube platforms online zazze. Okitegeera omuntu akumala amanyi mbu soma ng'okola. Bagera tuka ekiseera nga parliament baregistaringa ne ba YouTubers. Nti waliwo ba YouTuber gundi ne gundi be ba reporting mu parliament. Online tugenda fuuka ensonga. Okitegeera. So tebakumala amanyi mbu tomusoma mawulire ba Western tobala stations bala kutandika kicho nkitandise ntya. If Allan Cruz right now nze nasoma amawulire naye ntulaawo nga mmanyi nti short weight nungi nenkola Mama Brighton mbera ndiko okukozesa na simu skit says that webale nnyo nenga sawa zinafuuse ensonga. Okitegeera mmanyi na production yange BBS njagala nnyo entadde wenteeka nembeeraawo neŋŋamba okay berukera ku machanga nkoye BBS ne designinga niye kya kyensobola okukola. There is a new combination join Mama Brighton ne Obi wange era mukwano gwange. One of the people who ever believed in me. Omanyi twakola ebintu bino comedy twamukolako lwakuba twali ku ssomero. Mukwano gwange Kalera Daniel, there is something new kyemu blending nze mwenna ababiri ane mugezaako kikola musisinkana muti. Kalera yajja ku studio yezaffe ne divorce. Bwajja ne mugamba enno karantino ntuzanyemu akantu. Nabeera free kuba mukwano gwange nange twasolinze naye yo mu comedy. Ne tuzanya ne binyuma abantu ne bagamba bakyayagala skits zirabe ezo bwezityo nze ne Kalera. It's not a combination as such, but buli omu ayamba munne mu kyaba ayagala. So kati mukolanga bw'onoolaba asobola okuŋŋamba Allan njaako ewange tuyiye kino nange uwone tukola kye bayita partnership. So bwetyo bwe tukola mpola mpola. Before Mama Brighton wali ozannyeko comedy? Naye saazanya ku stage. Nabeeranga mu mic check eyo Patrick Dringa akimanyi mu 2012 11 eyo nga njagala okubeera stand up comedian. Nenga Patrick Dringa ngamba nyo lindako ne seba kijje nga bangamba nyo it's not your time yo bwe erituuka ng'oli wa kushiningira mu comedy ojja kushininga. Nenga stegera kike bangamba nenga njagala okubeera comedian ninga mpulya muli eri njagala okubeera ku stand up. Twatandika n'oyo Dr. T oyo Dr. T omukuba kubandabako nga njagala okubeera stand up comedian nga yeeyita Kibwetere yajjanga attestinga sigino nga yeeyita Kibwetere but tucraininga ffenna ye ne bamuwa stage week eyaddako nze tebampa naye nga nagumiikiriza kataba wendi. So your breakthrough is coming nearly after like 9 years of waiting. Kati kye ngamba avubuka. Your story is almost waliwo omukulu ono asoma amawulire ku TVM. I'm forgetting his name. Omukulu ono tetuli ku ministry solo mwogero omukulu ono akola ku NBS bamuyitaani asoma amawulire gesaawa 3. No omuzu ayogera oluzungu. Ayogeranga Seranja. No, not Seranja. There is this one. Simon Kasumba. He says that Samson Kasumba. Nti yamala okusoma nagezesa emikisa gye ku TV ne bigaana. Nagamba his breakthrough came. He had to wait for almost at 39 years. Nenga yakigezaako nga ali 20. Okitegeera. So his breakthrough okujja ku TV kize after 90. He had to wait for more 19 years.
Okitegeera nze ngamanya avuka ne mbagamba singa Katonda yali wakugamba nti gwe wadde okufuuka owakabye nnyo wagenda tayo emyaka 2 singa ebintu bino ebimu wabivaako nogamba tulemeddeko bimanye ebyo naye you keep doing your thing tomanyi Eriyakikola nga yakava mu ssomero ne kikwatayo eriyayimba nga yakava mu ssomero n'afuuka star era ebintu bino ababijjamu nga banoonya ssente babiddukamu kitegeera nze bwe mba nkola skiti za Brighton I don't mind about money. Who writes the script? Nze. Then the directing? Nze. Sa divorce ku camera na kwasaganya editing. Kubanze manyi je mba nkyagala. Okitegeera nze na idea yakyo nze na art wakyo nze na gundi yakyo. So nze ngamba ne mugamba nti divorce tugenda shooting skit egena fana bwet ne bwetyo na agenda vano na ave one. Someone looks at content creation. Nakola editing ne graphics. Divorce nabikola ebyo. Content creation there is one challenge. More so for starters. Oba kale ne bobo otandise nga kati embeera bwetali nnungi. Nti content creation ali expensive. Olina abantu bokola nabo. Olina olumu okubalisa. Nino omuntu. Gamba nino omuntu. Olina omuntu. N'abalala bogatta mu extra characters olumu okusinzira ku kikyo yagalo. Sijja kulimba nze stasula extra characters. Nze bwe nkuzula ngo talented nkubuuzo nasobola okujja ku set ozanye no ngamba ye. Ngomala okuzanya ng'ogenda. So ogaba platform. Yes. Omwana omuto ali yeeyo nga alina ekitone asobola okutuukirira n'obaako ky'omuyamba. Ebiseera ebisinga nze tebantuukirira ebiseera ebisinga nze neerabira. So okusanga olina ekintu ky'okola ne ng'ajjangu tuzanye. Tugezese. Waliwo omukyala gwendaba ennaku zino gw'ozannya naye. Omuwala bamuyita waliwo omwana muto bamuta Anita. Anita yes. Anita mwana muto oyo aba amuta anko. Oli mu grooming. So nga tuwumba nze namuyita ne mugamba jangu kolye kino. So do you see the future on internet other than mainstream media? Yes. Nze internet ekyusizza obulamu tolina kyongamba ku internet blood. Nze singa si internet baba. Era erinnya lyali badde tono nnyo. So nga tuwumbawumba bubaka kiboolekera omuvubuka ali eyo ayagala okubeerako nga gwe ali eyo manyi abaana babeereyo balina talent bahasolinga olumu time ogambye tennatuuka like you tried in 2011 n'ogezesa kino n'ogezesa kiri until today nti Maama Brighton Allan Cruz amanya ga mirundi ebiri nga gonna g'amaanyi mu time yeemu okitegeera omwana ki amagezi kigoomowa ekisooka nvubuka munnange tozala wawaaka wa munno bw'aba akoze waaka ng'omulaba yamutaddemu obudde bw'oba olina comment embi reserve okitegeera kubanga naye aba agezaako kufuna kirungi muzzeemu buzza maanyi gambe wakoze bwe wati kola bwoti tofiisa waaka wa munno gambe tosobola bite so nze kyeŋŋamba abavubuka bw'oba olabye munno ng'akoze ekintu nga si kirungi instead of okufiisa muzzeemu amaanyi mugambe si kibi nze nkubira abaana bangi abakola waka online nga batakisuubira ne mukola ne mugaa waka omulabye online naŋŋamba ani ono mugamba Allan Cruz naga mwana nsanyuse nze ndaba wakawo naye nze mbadde mmanyi oba mwekali temulaba bintu byaffe naye nsanyuse nga naawe Allan Cruz olaba waka wange n'omugamba mbiraba kyova olaba nkukubidde okitegeera addamu amaanyi naye abantu abavubuka ekibatta azala waka wamu ne kyokka wamala ofuuka owakabi nagera namusaba nti nange mu nnyingize nzanye okitegeera si kyamakulu okitegeera labira ku munno bw'oba oyagala ozannya gendayo mu exchange ideas mukole ekiri better okitegeera then musupporting bavubuka bannammwe mulekerawo okufiisa bavubuka bannammwe nze nkwatibwa ennaku nga ndaba omuvubuka ow'emyaka 25 afiisa muvubuka munno ow'emyaka 25 amufiirako amuvuma naye ng'omuntu gw'olwanyiira olutalo sajja mukulu oba mukazi mukulu naye ng'oli kumuvuka munno omufutyanka ke wansi omekinga sure ke wansi tekikola makulu kitegeera beera n'ogwa omutima okugamba nti omuvubuka munno nze kankunyumize ka story nga tusigning out nali nguze fridge yali ya $7,000 omuvubuka gwe nayita ow'emmotoka okuntwalira ku fridge ewaka najja n'omuvubuka Tani boy n'agenda n'ayambako omusajja atunda fridge okusitula fridge eyo gissa ku mmotoka
Turnboy nama naga musajja atunda fridge mpaye 12 kale nkuyambyeko naga sina zendeka n'okundeka ina rudwe nemuga bambi tole 12 omuwe kuba muvubuka munnaffe eno karantini buli omuntu alina sente ekyebiri ku mitwalo 7 kigenda kujjako ki kyogamba magoba gona fridge ga 12 sirina kyengenda muwa nemugamba jja ku fridge yo gisigaze ngoma zo sasula tonaba nga sinaba nemugamba jja ku fridge yo gisigaze nagamba naawe olimba Allan twala fridge nemfuna omuvubuka nemulala n'agijjako ne bagizaawo wali ngalowooza nsaaga nensembula emotoka nemunensasula n'emmotoka yali azze nemuga agenda neninya emmotoka yange neŋŋenda. So what message did you want to send over? Message nalingezaako okuwa abantu nti eyali anguza fridge yali muvubuka akusuliddeko muvubuka embeera gye tuli buli omu agitegeera naye muvubuka munno n'agamba mpe 12 ng'ate akuyambyeko waayi lwaki tomuwa okitegeera nze lwakuba messages nyingi ali n'abantu abamu bakumalamu amaanyi okitegeera nenze nfuba okuddamu messages z'abaana oba oli agidde ku WhatsApp oba agidde ku ki nkuddamu solo nga zotuukira ku mulamwa kuba muba bangi saagala ombuuze hayi ate nkuddemu hayi oli mufumbo biki si ekyo njagala oŋŋambe hayi Allan Cruz mbadde ŋŋamba nina kino so okunyamba nkuddamu instantly naye bw'ombuuza hayi n'ogisindika ate olinde mmale okuddamu hayi nyinza okulowooza nti oli kwaba abamu abasumbuwa obusumbuyi so oba oyagala okuyamba gamba hayi Allan mbadde nsaba kino bwe ngisanga nkuddemu lumu oba nakisobola oba sikisobole bwe bubaka. Alright, thank you so much for watching. What XP is my name. Mbadde ne muganda wange Allan Cruz abamusinga mumanyinga Mama Brighton. Eddala ly'ekika yani? Mutalwa Allan. So bwoba oli mupya kindly subscribe. Bingi bye twogedde ng'omuvubuka. I think you can borrow a leaf here and there. Nenge ekikulu kyabyo n'abavubuka tweyambe, twewagire, twesituse, tukwatire wamu tuleme okuzalawa. Nenga byayogedde I think you can pick out something ky'oyinza okukozesa. Mbagala nnyo baganda bange. Thank you so much for watching.